Butelevu oli ku Big Brother Uganda nkwaniriza nnyo omulabi waffe weyongera okubanga ate otulaba tukweyanza kutwagala kubanga otwagadde nnyo ekintu kino kipushinze oli w'amaanyi nnyo naye nno weyongera okusubscribinga olikinga osharinge ate genda wansi awo okomentingewo comment yonna gy'onooleka tujja bba tugyeyanza ddala tuli ku Hotel Africana gye tusinzidde olunaku olwaleero tutuusa nsonga ku ggwe ali awo okusinzira gy'osinzidde abali ebutala w'amayanja mtala wa mayanja mwenna tubebaza okutwagala mweyongere subscribinga mu likinge ate mu sharinge. Big Bro Jamal gemanya gange mpozi osi Dabon Child ali ku kamera. Ensonga nno ey'Abannamawulire ekutte wansi ne waggulu. Bannamawulire bagenza ate ne bakola olukuŋŋaana olwabwe lwennyini nga balina sako eno gye baggulawo ne batongoza nti kati eri mu mitendera era egenda etambulira ddanga etuuka waggulu nti mpandiise eri registered era ng'emanyikiddwa mu mateeka. Sako eno nga chairperson waayo ye mukulu Kwez Robinson, oyo nno mukozi wa Record FM, ate nga kuliko ab'amawulire bangi nnyo ku radio stations ez'enjawulo nga Super, nga CBS, nga Radio Simba, nga BTFM ne radio stations endala nyingi nnyo kono kwoteeka ne Telefina, BBS Telefina, Bukedde TV nezi televisions ez'enjawulo nazo nga nyingi nnyo nga basalawo bakole sako esobola okubeera nga nabo beegatta nonno. Mu bufunze nga nkuyitiramu nti bannyonnyodde baayita omugenyi omukulu ku sako eyo nga bakola olukuŋŋaana lwabwe. Omugenyi omukulu ono amanyikiddwa nga General President oba President General w'ekibiina ky'abasawo Abaganda, ekibiina ky'abasawo ab'ekinnansi nga yamanyiddwa nga Ssenga Kulanama. Ano no bamuyita ng'ali wamu ne kabona nno ye mwami we oba Ssaaba Kabona nga ye mwami we omukulu amanyiddwa nga Jumba. Kakati nno mu bufunze bwakyo ab'amawulire balaajana ne balaajana ensonga nnyingi nnyo eri Ssenga Kulanama President General ne bamugamba nti President General engeri gy'oli mukulembeze tufa naffe tudduukirire otuyambe era ab'amawulire okwabadde speaker okwabadde chairperson wa Sako omukulu Kwez Robinson ensonga ezimu ze yayogedde ng'alaajana zino zeewulirireko. Amanya nze Kwez Robinson ndi musajja munnamawulire nga nkola ne Record Radio wamu ne ABS TV. Tulina essanyu lingi nnyo Ssenga Kulanama sinza nakubuulira okuba ng'oli mu kifo kino olunaku olwaleero ebigambo tebibadde byangu nnyo okutuuka okulaba ng'oli wano. Tulwanyisiddwa mu mbeera yonna okulaba nga tetukukyaza olunaku olwaleero era nga waliwo n'amawulire agali gagenda okufulumira mu lupapula lwa Bukedde nga galwana n'ekyo omukisa omulungi nti nno oli gwe baweereza WhatsApp eriko ebbaluwa ekuyita byatunda ku Kwez Robinson ate nga bwe tutuuka batunywa kakyayina nga nti kino ekintu kiri kitya ne mugati mu Uganda yonna eno ya Sako eyakasooka okwewandiisa mu butongole. Tetulina Sako yonna y'abannamawulire mu ggwanga eno yeesoose. Ne mugamba nti nno bw'owulira ng'oyagala kulwanyisa ekintu kino sooka ogende mu ministry eya trade omala okwetegereza ekintu ky'olwanyisa obunene bwakyo. Bwe mubanga mulowooza nti Ssenga Kulanama si yandisoose mu Sako eno nakyo mukitubuulire ne tubaga nti ffe tuli bannamawulire bwe muba mulina nammwe bwe mwagala munaatusaba naffe ne tumukyaza tetulina lutalo naye naye mutuleke tugende mu maaso n'enteekateeka yaffe kubanga ffe tulina emikwano ate emikwano gye tulina okusookerako ne tugiyita. Nze Ssaaba Kabona twalabagana ndowooza nga sinaba nakutandika kutobeka nvi n'abeera mulungi nnyo gye ndi siyinza kubagulira byaffe naye tutambudde naye emyaka mingi nnyo nga ne bwabeera alina akabuzi kasaze kwezoolibwa ne tuvuga pikipiki ne mukulusa ebbunza ne tutuuka mu bigo by'abajjajja ne tutandika kweriira nnyama kakati omulungi ekikange bw'otamuyita ng'otandisa ensonga eyo oba tulimulabulabo
kubanga emikwano gye tulina okutandika netugamba nabulira ngeri nga natandise n'abeewange lwaki tutandika n'abala nga tulina emikwano egyaffe so kwe kuteekamu obwesigesenga ne tukuyita okujja wano olunaku olwali gwe mugenyi gwe tusoose okukyaza mu sake era ogenze mu byafaayo lwaki tukulinamu essuubi nti ffe bannaffe batulwanyisa nnyo ab'ebibiina ebirala obutatuuka wa pulezidenti twagala nnyo ogenda wa pulezidenti naye bannaffe abalina ebibiina ebirala ababadde bajjayo akantu baga nti edo saka katugirinyirire leme kutuukayo bw'ofuna omwagaanya pulezidenti omugambye nti nina bannamawulire banga bampuliriramu 128 bali mu saka eno tujja kupangisa ffe tugende nawonaolaga era tuli beeteefuteefu okukukwatizaako mu nsonga zonna ez'okuddukanya ekibiina kyo ekyekinnansi ekyo kyolimu tuli bumu tujja kukukwatizaako tetuli basajja nno bateme abo boona babannamawulire si bateme tetulina nkwe bannamawulire abo boona kati balina nkwe naye ebizibu tulina obwavu munnamawulire olwaleero omuwa emitwalo 2 ajja kuba musanyufu gyoli bwana agenda obaoli namuwa 3 yemmere ngengazi netugamba nti ekyo tunakimalawo tutya tulina kuteekawo sako buli munnamawulire abeereko n'omulimu gwakola okuvaamu ssente bawone embeera eyo ey'okuba ti no banoonya emitwalo 2 banoonya 3 batambula wali ne wano so levo y'okuwanika bugwenjo tetukyagisobola Ssenga yensonga lwaki tukuyisa otukwatizeeko tulabe nga levo eyo tugiviiramu ddala bannaffe bano bawulaba banamawulire banyirira naye babulamu ssente n'amagezi tugalina twafiira muganda waffe Lule Godfrey Charles Lule twali kusupa FM yagenda n'afuna obulwadde obw'ensibo ne ulcers ne mugamba nti Lule bangambye oli mulwadde tukole tutya tusonde ku ssente nanga nti Mr. Kwezi bate mugongo bune mpulira ali bulungi naye nga bambi obulwadde bumuluma naye ng'ate okutubuulira tewali wajja kuba ssente era yagwawo ku katale ka busafi bwe yafiira kati tulina abaana ba Lule basoma naye ssente tuzeekuulamu bwekuuzi tewali weziva walambulukufu nti wano leero ne bagenda wakwezi ne bagenda obwoli naye ffe naffe obulamu bwaffe tetumanyi obwebiridde naye tunaaleka tutya nga naffe abaana abaffe nabo basondere bwe batyo koffe tutandike essako koffe nti katuyite emikwano gyaffe Ssenga Kulanama Tata Ali Gaweesa n'abakulu bonna mujje mutukwasizeeko mu lutalo togenda kuva mu bitabo byaffe maama nti kuwatandika sakero ate togenda kuva mu bitabo bw'onootukwasizako n'otutwale wa Museveni nga sako ey'abannamawulire awo simanyi kye tugenda kukola nebiboli kubanga tuli kuba embuto okuva wanekampala netugitusa mu State House netubeera nga tuzikuba alikuwa mwanga nawe alitutegeera kakuba otyo nno kakati no tuvuddeyo eyo era nga bamaze okwogera bayogedde ebintu bingi nnyo ne tumala ate ne tugenda ewa Ssenga Kezia Kulanama ye kennyini in fact ndowooza Ssaabakabona yennyini gwe twasookeddeko kuba ye yasoose okwogera era n'abasuubizi ne babasuubiza ebintu bingi nnyo nti okuva kiri nti Pulezidenti Geno ebigambo ebiseera ebisinga abeera na bitono akola nnyo okusinga ate okwogera era Pulezidenti Geno teyayogedde bigambo bingi ebisinga byayise mu Ssaabakabona mukulu Jumba n'asobola okubeera nga abatuusaako obubaka obwo era Ssaabakabona mu bigambo bye mu bufunzefunze naye ebigambo bye mubiwulireko yayogedde bw'ati eri bannamawulire bano ababadde ku Hotel Africana. Njagala okuyita mukadde waffe Kabona Ssaabakabona Ali Gaweesa ojje ate otuyitira omugenyi we kama neyanzisa neyanzege abasole bajja mu bannamawulire
nsanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja mukoddomi wange leka kutabanya mulimu oyo abantu bano bamenyamu nnyo obwesige si bwe kiri kale twongere Ssenga Kulanama engalo kubanga abadde musanyufu bigambo kwezi byayogedde ne musajja mukulu owewaffe ewabeene Emengo ebigambo byemunyonyodde Ssenga Kulanama obwedde ali awanyeenya mutwe naga nti sako ne bagitandika ne beewaanako ate naye akkiriza n'agamba nti ddala kituufu emitwalo babawa ebiri ku mutwalo takiwakanyiza kubanga naye mu midiya kumpi tuyinza muyita munnamawulire kubanga abaddeyo nnyo era ebizibu by'amawulire alimanyi y'ensonga lwaki tuli wano amanya nga beyenze ejjumba luko waligawesa saaba kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawa Ssenga Kulanama omubwati mwebutera okukyogera basebo ebigambo by'omugenyi omukulu ebimu bigenda kuyitira mu nze omugenyi omukulu agenda kubabuuzaako okubuuza bigambo 2-3 naye ebisinga kati ndi ku meseji ye mumanye nti ndi mugomesi kati abasebo bannamawulire Ssenga Kulanama ntumye nti abaagala nnyo kubanga mumufudde kyali yali kigo nga mumpi bwati naye mwe mumuwanguyiza era agaye nti mukoze kinene okumubeezaawo ate mukoze kinene okumusaanyaawo n'agamba nti asaba okwetonda nga bwe muyina sako y'abamawulire mumwogerereko n'abamusaanyaawo nti ye talina mutima mubi talina kigambo kibi erinnya mwaliwanika naye ligenze nnyo mu ttaka era nno ssebukwezi nsobola okuloopera kubanga tuli mu lukiiko lw'abamawulire ate bannamawulire bafuuka bwaddene bo tibagambwako tibalina nannyini babagambako ye bw'akyuka kyayagala kyakukola ki Ssenga Kulanama bw'abadde ajja wano aleeseko n'abagenyi ab'enjawulo Ssenga Kulanama akola wa beene yatuwadde ofiisi ku Masengere era nga okakalabya emirimu gy'obuwangwa n'ennono mu kibiina kya Tuli Bumu ekikulemberwa Pulezidenti Jeno Ssenga Kulanama era Ssenga Kulanama n'obwakabaka kati batambula batya bwe bati naye nno bwe mbadde wano abwenyimiriza CBS ne BBS telefina mwattu be basingawo obungi nze obwedda mweyanjula mbala kale negamba nti n'ekitongole ky'abeene ewaffe Mengo njagala okubategeeza nti ne beene alina ssente zammwe nti kabaka talina ssente kabaka alina ssente kabaka mugagga naye ayagala abantu abali organized era mpulidde mutuma Ssenga Kulanama kuba tuuse wa Pulezidenti Museveni eyo nga sinnatuukayo Ssenga Kulanama agenda nabakulembera batwale ewabeene era ateke mu ssaka eno nkitegeeza kubanga baffe Ssaabasajja Kabaka Namunswa ekisiikirize kya Katonda ku nsi ayagala nnyo enkulaakulana ate mukimanyi nti watali Bwakabaka ensi tebaawo Namulondo kwe tuzimbira ebintu byonna ebyensi okulabika nga biyimirira kale ne Namulondo ekibiina ekyetegese bwe kiti nkimanyi nti baffe Ssaabasajja Kabaka akyetaaga abantu bangi bakozi ba CBS ne BBS naye nga tatuukanga nakubeene mukwatako mu ngalo naye tweyamye emmeeza eyo okubatwala ewabeene era ebyo nabaga nti Gomesi nyambadde 2 oyo bwe mulaba atudde awo kwezi omwaniriza bulungi noga nti Ssenga Kulanama ne bayise nabo mwanyina wa Ssenga Kulanama era oyo yalunda ebisolo bya Kabaka faamu zonna eza Kabaka emmere Ssaabasajja gy'aneyita mwoyo ye mukulu Kakooza ate takoma ku ekyo kyokka ne mugwa ebirala mbereke kakati takoma ku ekyo kyokka naye n'ebirala bingi byakwasaganya kale nga bwakisaka eno Ssenga Kulanama tateekamu ssente
ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti Ssenga Kulanama agenda kutambula nammwe. Tagenda kujjanjaba munnamawulire mu kamera. Ebintu bye mukazi mugabi naye tagabira mu ki? Mu kamera. Tagenda kukola nsonga zonna ng'azikolera mu kamera nedda. Yajja kubawa nga tabaweeredde mu kamera. Naye wano agenda kubaweera mu kamera kubaweezera. Tagenda baweera mu ki? Mu kamera. Wabaddeyo ebintu bingi abantu bakulwanyisiza ekituufu kwezi okulaba ng'oyita wano Ssenga Kulanama kubanga kirina bwekitundu obukulembeze bwe naye njagala okubategeeza Ssenga Kulanama abaagala ndabye bwayayanye mu lukiiko ngagana nti wannyonnyola kwezi oyo naye abantu abakola olukiiko lwabwe ne tutagenda ne batuuka n'okukyusa ennaku nga bagisuusa ku ffe era nembawo obudde n'olwaleero fuluma ebwerusa bakabona kwezi ogwengi tuli mukugo tujja enjamu abadde mungi naye omukulu oyo n'afunayo 99 omukulu Kakooza netukulembera neggula ekkubo Ssenga Kulanama n'atuuka kale ne basebo ne banyabo Ssenga Kulanama olw'okuba asituse abadde agenda kujja n'abantu bangi ab'enjawulo tusobole sake okuba nga tukola finalizing buli omu yeeyame nti bw'ajja n'abantu 15 buli omu ne bwateekamu kakadde tuva ku miliyoni 4 ne tutuuka ku miliyoni 19 kakati Ssenga Kulanama antumye n'abaka nti ku executive ye agenda kusitula olukiiko lwe nga muli wano abakolere fundraising enoonya ssente saka ebeere mu ki ofisi yaffe ewa Ssaabasajja era agambye nti agenda kuyita saka eno ku ofiisi ewa Ssaabasajja wali ku Masengere nga tumaze ogiggulawo bulungi tuyingidde agenda kusooka mmwe okutuula nammwe ne executive yagambe nti bannamawulire mukimanyi bye batutunda era batukoledde omulimu naye agenda kutegekayo ka fundraising naye musuubire sinnayogera ku kike kubanga bwe nakyogera nja kuba olwonvudde wano nja byogera maaso Ssenga Kulanama ebyo n'abyogera agambye omwana oli eyagwa ku kkubo munnamawulire owa supe yagwa ku kkubo n'afa naye ng'abaana be basoma agambye nti ekyo kimulumye nno nnyo agambye olw'okuba ttaamu yatandika nga talina bw'agenda kukikola agenda kukuwaayo emitwalo 5 ku mwana oli okufuna fees ekyakyokedde kwezi oyogera nga nti ekyo mbadde sikimanyi Ssenga Kulanama abagambye nti ewa pulezidenti takonkona era pulezidenti mukwano gwe oba babaggalira batya oba batya ajja kusala amagezi agayimirira ne pulezidenti alabe ng'abatemera ekkubo mutegeke ebbaasi zammwe 2 abalanga ajja kubanga wewali ekisawo wetusena naye ekyo kyonna nga tukikola ffe abeenyigidde mu ssaako yaffe eno wadde tukola nga kampani aganje lwe lukadde lwe lumanyi ensonda temukuba nnyo ekiwalaata agira abeerawo naffe tumale okuyimirira n'essaka eneemera obukulembeze obulala bagenda okujja nga tulinako we tukola ki Ssenga Kulanama n'ebyamawulire bwe yabyagenze nga takyagala kukola interview yonna mubadde mumulaba mumunoonya takkiriza muteekamu kamera wewaviiriddeyo omwana mulenzi ayitibwa Jamaalu njagala okubategeeza mu bannamawulire mwenna Jamaalu ye maneja wa Ssenga Kulanama mu byamawulire tutuukirira era ebintu byonna bamaze okukaanya ne batuuka ku nzikiriziganya Jamaalu oyo mukolagane naye bulungi nga mwagala interview ku Ssenga Kulanama bw'oba tumulina oyinza obutamufuna kagamba olukiiko luno naffe lutukoze ki lutukoledde era yensonga eri ne munnamateeka oyo bwe mulaba abamawulire mugamba ngu temuwaalirwa temukola byonna mwemudabye mwagala naye Ssenga Kulanama nga nekimutambuza ne munnamateeka we mweteefuteefu okutandika okubakuba mu mbuga naye kijja kuba kibi ng'ate ali mu ssaake eno gyetuwanire
agenda ng'ate gwe tuberegalayo kyemutamuzane munnamateeka kati ayimirira namugaayo era olwaleera muwende instruction agandi onawaabirwe nonawaabirwe bambulire banvumira ki nze besivuma n'agamba ekyo kyonna tagenda kituukako kati nga bwabasinkanye abasaba nammwe mubeere nga mukikuuma tutambule n'omukwano omuki omulungi. Ssenga Kulanama agambye nti ye pulezidenti jeno w'abasawo ba Kinansi agenda kukulaakulanya obuwangwa naye buwangwa ki bwagenda okukulaakulanya nga tebuliimu mawulire. Ab'amawulire bwe batali ensi eno tekola ki tetambula. N'agamba nti n'ensonga eyo mweteefuteefu okutegeka olunaku lwe bayita National Culture Day olw'obuwangwa n'ennono lubeera omwezi gwa kutaano yalusaba mu ministry era yagenda olutegekaga nti bwe muyiteeyo namwe mukipike babe nga bakimuwa asobole okulagira ddala ku culture aliddawa ali wano. Ssenga Kulanama kiki ekyamutwala okukola ne baffe Ssaabasajja Kabaka? Ssenga Kulanama yasaba baffe n'amugamba nti nange kankuyambeko ku byobuwangwa n'ennono baffe n'awulira. Lukyalo banga lwa mmindi teri wabuwangwa na nnono mu sekita eno eyaffe yali akozeeko n'emmengo naye basebo ne bannyaku kati tutambula n'ekisiikirize kya Katonda bwe tuti. Ssenga Kulanama bw'abadde awo ebyo byonna bw'amaze okubyogera naga nti ajja kubayita ayite press conference abanjulirize buli kimu kyonna nga bwe kiri. Agamba Ssaabakabona siyimiridde bulungi naye mpulidde Equity Bank abantu bano nzize sibeetegekedde nnyo naye kwezi n'omuwanika bajja kuyitayo wiiki ejja ngenda bateerako kwa kamuti yamu miliyoni 5. Omwana mulenzi oli agambye era ojja mumusindikira omuntu enkya ku ofiisi ye wali ekiko wakolera gyemitwalo 5 gigende ku school fees kuba abaana basoma wiiki ejja ku Equity Bank ku akawunti yammwe atekeko sente ezo. Agambye ebintu bibiri bwe mumuwa muntu bwe mumuwa akawunti ye sente ajja ziteekako era nga bwe mwagambye nti mmwe mukikuba nekyambuka ate mmwe mukiwanula kati bwe mbanga nti Ssaabakabona wenzikiriza muwamwa n'ennono nange kambaweeyo miliyoni 2. nga luwezemu omusango tujja kuteeka ku akawunti oba kye banaaba batugambye kansabe olugitire pulezidenti jeno. Awo nno obutereevu bwe yamaze n'akwasa pulezidenti jeno w'ekibiina ky'abasawo ab'ekinnansi n'amukwasa omuzindaalo omukyala amanyiddwa nga Ssenga Kulanama. Pulezidenti jeno yabadde ayingira yazze n'ennaku nnyingi nnyo era nga mu butuufu ng'olaba munakuwavu n'agamba nedda ab'amawulire tutambudde nammwe ebbanga ddene. Ab'amawulire yabasiimye nnyo omulimu gwe bakola, ab'amawulire abaagala nnyo, ab'amawulire bamwagala nnyo nabo, naye yagambye ab'amawulire muli bubi naye ng'ate kituufu ab'amawulire bali bubi. Kati naawo nno we yasinzidde n'ateeka mu ssako yaabwe essente empitirivu n'abagamba ab'amawulire mugende nammwe mweddaawulule. Ate teyakomye ku ekyo. Ssenga Kulanama pulezidenti jeno ekyo yakikoze nga pulezidenti jeno naye kennyini n'asaba foomu n'asasula omugabo emigabo gye yaguze mu ssako eyo n'abagamba nti nange kanfuuke memba. Era twagenza okuva ku Hotel Africana nga Ssenga Kulanama pulezidenti jeno w'ekibiina ekigatta abasawo b'ekinnansi nga asazeewo okubeera nga naye memba owa ssako eyo ey'abamawulire era nga agiyingidde nga naye memba. Era teyakomyako n'akwata essente enkalu n'aziteeka mu ssako eyo okusobola okubeera nga ate batambulira wamu. Era pulezidenti jeno teyakomye okwo
yasuubiza abaana okubawa bursaries omwaka ogujja nga bagenda kutandika kusomera bwereere nga okusinziira bannamawulire nga bwe banaaba beeteeseteese. Era twagenze okuva ku Hotel Africana ng'alina abaana bawadde bursary awo wennyini nga atandise obasasulira school fees. Omukulu Kwezi Robinson alina amawulire ge yaleese. Munnamawulire omu yafa yali akola ku super naye abaana be Ssenga Kulanama President General n'agamba nedda abaana abo agenda kubaweerera. Era yamuyise agenda alabe banyumyemu balabe school fees ziri zitya kubanga ikyamukuteko nnyo n'agamba bw'abanga ensonga ekwatana munnamawulire mweteefuteefu okumuyamba oba eri etya oba eri etya. Ebyo nno byabadde ku Hotel Africana. Munywanyi atulaba naawe awuliza nga woobiraba we bityo bwe byagenze. Tuliwo okukutuusaako nsonga mu bulambulukufu bwazo nga bwe zitambula. Eyo yonna gy'osinzira okubanga otulaba tukweyanza nnyo. Weeyongere okusubscribinga otulaikinge ate osharinge commentinga tovaawo nga tokomentinze ojja bba okoze kyamaanyi tunyumirwe nga ate bwe tuyiga. Weebale nnyo weebalire ddala. Okay, jjukira nti President General yasuubiza abamawulire bano kubeera nga ate abatuusa ew'omutanda beene nnyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Era kubanga bakimusabye ne bamugamba nnyabo maama tuyambe President General tutuuseeko naffe mu maaso g'omutanda tusobole okubeera nga ate tumubuuzaako. Era n'abasuubiza n'abagamba nti temutumye mwesitukidde ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mugenda kutuuka ng'abamawulire ng'abassako eno era mbatuuseeyo. Jjukira ekibiina kino ekya Sako kirimu abantu bamemba abasukka mu 128 ate nga bakyeyongera kubanga abamawulire tulina bangi nnyo mu ggwanga. So mpozi ate Ssenga Kulanama yasazeewo n'agamba ngenda kubayamba. Teyakomyeko nno n'abasuubiza n'abagamba nti n'omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti agenda kubayamba abatuuseeyo kubanga baalaajana dda ensonga zonna baazimubuulidde. Era President General n'agamba ngenda kukwata ku nkola ku nsonga zammwe buli kimu kisobole okubeera nga kibatereerera. Mwebale nnyo mwebalire ddala mweyongere okusubscribinga mutulaikinge ate musharinge ekintu kino tunyumirwe tusobole okubeera nga tukibakuba mu maaso mumanye amawulire agatambula era agaliko. Ebyo nno byabadde ku Hotel Africana nga President General w'ekibiina ky'abasawo ab'ekinnansi omukyala Ssenga Kulanama nga adduukirira bannamawulire era nga abawa ebintu ebyenjawulo n'okubazzaamu essuubi sinakindi ekyaleeta mu kulembeze kubanga njagala obusawo bwange nga batandise okukuba ebituli amateeka gatandise okuyita agatategeereka ng'ebibiina bingi buli kimu kituukirira Pulezidenti Museveni. Pulezidenti n'abagamba no kinabwe najja buludde ne najja Uganda n'obuwangwa bwaffe najja Uganda n'eddagala najja n'agamuli ebibiina bimeka nti mukama waffe tubeera ebibiina 30 n'abagamba mugende mugatte obubiina obwo bwonna mufune Pulezidenti atya munoonyereze omuntu omutuufu ali trusted bwe muba mundeetera oyo nja kukolagana naye mutereevu. Bwe baatuula munno bw'atakulemberangako wadde erosiwane nze gwe bajjayo ate olekebwebakuwadde amagi ng'ate sinnaba nakubeera ki era ekituufu maama Fina akulembera kirala nange nkulembera kirala. Nze ndi Pulezidenti agatta ebibiina. Maama Fina akulembera ekibiina kye bayita Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe era baakirigisitalinga na mwami wange ono ye kitolera ne ssente buli kimu okukirigisitalinga. Abalala tebabimanyi kayongere mbibanyo kubanga bannamawulire kye bangubira kubanga abalimbalimba n'obusente naye olutalo lwafuutuka lwatandikira ku Bukede. Ndi okula abantu bimbadde nkolagana nawe bwe ngenda awo yogerako nti awo tukwadde nengamba kiki ekituuseewo byali byamaanyi nnyo paka wa Kamushenga. Kamushenga n'ayita maama Fina n'amukyusiza kompyuta n'amugamba nti tuula zino ssente Kulanama zaateeka mu kampani omwaka ng'oteekamu meka kubanga ebyo byonna byabadde akola ng'abikolera bwereere yataddemu ssente naye bano abaana bamuluuta
nga bakola ki bateekamu akasente byakutebulire yakoze kino olumu yayomba nange mumpe ku kyenkyawo njagala kuyimirirawo Kulanama wayimirira ne bamugamba Kulanama tetumuwaawo buwi asasulawo buli lutuula bwajja omulaba wano asasulawo ne sente bannamawulire baavaawo ne batandika okuba ebyomukisa omubi ate tunula ne bajja banteeka okuba pulezidenti jeno nga nina kubamukamaawo kati okukola ki mbalaga lwaki nakyawa bannamawulire naye mbadde nsaba bannamawulire abegattira mu ssaka eno tubeere bumu tutambule bumu eno ensi gyolaba nfunda ate ensi eno tekungulwa nze ndi mukazi atawabirwangako wadde kwerusibwa nze ndi mukazi atazangawo ku musango atasozaangawo ku muntu naye nze ntunula ebintu ebimpandikibwako nga biwandiikibwa bannamawulire n'empunga so bannamawulire twebeerere munange bannamawulire ebintu ebisinga ebyobuvunaanyizibwa ninambye omukulu abyogereko nze nga njagala kubabuuliramu munnamawulire ayimiridde atya so nange engeri gyemiti nti ndi munnamawulire njagala bwenyingize mu ssawa essawa zino era nno njagala tutambulire wamu nga bwe babagambye nti abaana abo nze nga babbasale nina full basale nina ne half basale naye omwaka guno saagabye ng'obusungu bunzita nga bagenda ne bagula abantu ne bajja nga bakaba nti nababbako sente za basale naye nga sisabangako wadde omuntu n'omu timpaayo omutwalo ogwa basale mwana looya waffe yagamba nno okutambula kummenya nnyo nga ŋŋenda ku masomero ago looya waffe kuwaffe tulina ttiimu y'abalooya 12 ne tubajjako omutwalo emukono ewa Ssempangi lwetwatula ewa Ssempangi naye tetujjanga ku muntu yenna nayiga olwekyo naye kati bandeetera abaana abo tugenda bawa basale omwaka ogujja ate ewabeene twafuukidde ddala baana aye newabeene nayo tulina zibasale ewabeene nno nebweru tubatwala ne tubatwala ne basomera e Bulaaya ng'oyawukanyeko kweno network foundation network eyaffe eyabeene twala nawa ne Bulaaya aye twafuuse baana bawaka era njagala okubategeeza nti ofisi yaffe beene gye yatuwadde tetunnaba kugigulawo mu butongole tugenda kubategeeza olunaku lwe tugenda ogigulawo mu butongole olwo nno tujja kuba tetwesakira tugenda okukola kiri Ssaabakabona kyabagambye be-executive baffe bano babeeko kye bateekako mu nsawo y'abannamawulire tugenda kikolera ddala kituufu twekulaakulanye kuba nange nyingidde badde njagala kunyongeremu bannamawulire babiri Ismail Nsubuga ne Weeraga ababukedde TV abasajja abo nsaba bayingire mu ssaka eno tutambule nabo